Leero ku Media 24/7 wetukuleetera amawulire ag'enjawulo agakuyamba okumanya ebyo ebifa mu kitundu kyo ne mu ggwanga. Leero tukutuusaako ebivudde mu kusunsula baminisita abajja mu kisanja kya Pulezidenti Museveni ekyomusanvu. Mu baminisita abasunsuddwa leero mwe mubadde minisita omujja owa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Balaam Barugahare. Alabudde abali b'enguzi bonna n'abakozesa ssente za gavumenti mu bintu byabwe ebibasanyusa ne beerabira okuyamba abantu b'omu bitundu. N'asuubiza okutambula mu miruka gyonna egy'omu Uganda Mukama nga bw'amusobozesa. Njala kwebaza Honorable Ssenyonyi ne ttiimu y'okupangira ennyonyi bayimire n'okuyimira ne bakuba mu ngalo. Buvunaanyizibwa bunene naye nange ndi munene. Singa obukulu kituleese oba kindeesezza nzize kukola transition mwe mumanyi political transition naye tojja kukola political transition nga tumaze kukola transition y'enfuna y'amaka y'abantu mu maka gaabwe. So ngenda kufokasinga nnyo okulaba nti abawuuta ssente za gavumenti abazibanga we baagala abaludde mu ntebe za gavumenti ate nga babemulugunyako nti bali banguzi nti bakyusibwa abatuusa ekiseera ekyokuwummula bakole ki bafulume. Kinenyamiza nnyo wengenda mu disitulikiti ezimu n'obuuza omukulu akulira abakozi nga tanajja ku mulimu ku ssaawa 5 ez'emisana n'atuuka ku 6 lusaavu n'akulaga nti afuluma agenda mu kati kulya lanchi n'amala okulya n'akomawo n'alona jaketi ye n'obuti bw'amannyo n'atambula n'agenda ebyo bigenda kukyuka. So tugenda kukola enkyukakyuka mu local government okusingira ddala mu local government ez'oku disitulikiti ne mu magongolola abaami ab'amagongolola abachief basabcounty chief kati balina okukolera abantu. Tulina okulaba nti empeereza ya gavumenti ebintu ebirungi ennyo pulezidenti bye yaleeta nga PDM nti obuli bw'enguzi abasaba ssente ku bantu oli ng'agenda kufuna miliyoni n'osaba mitwalo 3 mubakeeredde. Twogeddeko ne yali omudduumizi w'amagye nga y'abadde minisita ow'enguudo kati nga ye minisita omujja ow'abakozi ba gavumenti General Katumba Wamala asuubizza okuyiga minisitule ye olwo alyoka atambuza emirimu. Ziba zaagala kukyusaamu ng'ezimu zitalaze tuzikyuse tekemu giya empya ekyo kyokka kyenyiza okwogerako kati naye ebisingawo kamala okutuuka minisitule nabe bweri kitegeere ekirungi nze lwe ngenda mu minisitule empya sooka kusoma nti era neeno nja kusooka mala okukakkana some minisitule nga bwetambula okenda baate betukwatagana ne batechnical people n'abantu abalala bwe tuyinza okugyongerayo maaso n'okuzimbira ku ebyo munnanga abaddeyo byalisaabu. Minisitule gye mbaddemu ndozangirese ku musingi mutuufu nenyumiriza nti minisita gwe bataddemu nkoze naye gani muzimbi era naye akikkiriza sina kye namukweka muzimba bulungi era nasanyuse okuba nti anziridde mu bigere abadde mu minisitule kuba tubadde tutambula naye buli kimu akimanyi nga bwe tubadde tutambula ebyokwenyumirizamu bingi. Minisitule emyaka 5 gye mmazeemu ekisaawe ky'entebe ndoza mukiraba kyakyuka flyover eriwo ne mukiraba enguudo za oil zaggwa era nyawo okwebaza abayunula abaaliyo nga bakola implementation. Tulina projects eziri mu pipeline ezitambula kati ziringa 23 ndyenyumirizaamu n'ebirala ebigezi maaso. Media 24/7. News in the Mirror.